Lero mu kamera nino omukulu amanyikiddwa nga Kubiko Uganda. Mwana amanyikiddwa okubeera nga akuba endongo eya Kadoji. Tujja kuba nga twogera ku nsonga zigenda kubeera nga bbiri. Ono nno bwe twali ku Mbale SS ku lunaku olwokutaano mu kitigida kya Big FM, ono y'omu ku baviirako akavuyo akaaliwo. Bwe yali ku stage, ndowooza oba bamugamba yimba bino, ndowooza oba n'ava ku script n'atandika okubeera ng'ayigizaawo ebibye. N'ebyalo byonna mwabiraba. Kubiko sooka obuzeeko kuba tulaba. Simanyi tugenda kukozesa Lumasaba, tukozesa Oluganda. Tugenda kukozesa Luganda naye byateekamu Olumasaba. Kubanza Olumasaba sibutegeera bulungi. Okay. Ise baananga Kubiko Uganda, King of Kadode Music wano e Mbale. Kale abantu be bampita King of Kadode Music. Be bakuyita? Naye nze neeyita Kubiko Uganda. Kubiko Uganda. Abantu bo bampita King of Kadode Music wano e Mbale. Naye gye mwami Jonike ojja kunsanya, njagala twanguweko mangu lwakuba nina okuddayo ngende ndabirira ebisolo byange bulunzi wa mbizi. Ogenda kuddayo olabirira embizi. Kisobola gyagende mangu. Kati sooka otubuulire, bwe twali ku Mbale SS walinnya ku stage n'okuba oluyimba lumu, olwokubiri n'otandika ebintu by'obusosoze n'ogamba bana abagwere waliyo naliwo byoyogera kansuubire nti kati gogenda kulambulula bye wayogera. Nze okusabye nawulira wagamba bana abagwere tebasobola tumanyirira waffe. Ki kye wayogera gwe nga gwe? Omanyi buli muntu yavaako obuzibu. Abadde ombuuza ki ekyavaako ye question entuufu. Kati mbuuza question. Ki ekyavaako obuzibu? Ye question entuufu. Bamasaba munasanyuwa kubanga ne Barod n'abamomutafu ne ekyavaako n'embeera Rudi bwetyo. First of all, njagala tutandikire wali wennyini okuva nga nakayingira mu kisaawe paka bwe nalinyira ku stage. Nja kusooka kwetondera Bamasaba bonna tutandika. Mwami Trevor MC ankubira essimu. Bwe yankubira essimu n'angamba Kubiko nasyo eri kujja mu maaso awo njagala okole ki obeereko. Ne njogera naye bye nali njagala. Wali toli ku posta jjukira. Mwe nga wokimanyi saaliko naye naliko ku posta? Yes, I was there. Okay. Omwami oyo n'angamba njagala obeere ki, njagala obeere ku show yange. Ne mugamba tewali buzibu. Ne mubulya bye njagala ne bye ntayagala. Ne tukkaanya. N'angamba kisooke. Ne musindikira ebifaananyi byange. Nakola artwork. Yes. Posta we yafuluma yangamba tuwandiseeko maanya naye tetwagadde kukola posta eno. Tetwagadde giteekako bantu bangi. Twagadde giteekako bantu batono. Naye abantu abasigadde, abaana abasigadde tugenda bawandiikawo amaanya. Era nze DJ Nasa twaliko. Ne bama ne bakola nene ey'omu. Yes, ey'omu bagikola naye nze ebyasiga saabitegeera saabigenderako kubanza yaŋŋamba tugenda kuwandiikako ki linnya. Era posta we yafuluma ne mwankisooke. Omanyi posta ze Mbale musiranye kwagala beerako. Nze kasita tukkaanya n'oŋŋamba ogenda kujja nti ngenda kujja ne kusala sente zange ze njagala ne tukkaanya ne ntateeka ku posta. Akubanza ndi mwana wa Mbale nkulidde Mbale mumanyi wabula nti mumanyi music wange. Kati kyo nja kujja mbayimbire. Kale okusala story short ne olunaku ne lutuuka yali ssaawa ng'emu MC Trevor nankubira essimu. N'aŋŋamba Kubiko mwandibadde ojja mangu saagala tojjereeti nnyo. Ne mugamba kisooke nali nasho side ze y'Esironko. Ne ŋŋamba lwaki sigenda Esironko kusooka ne nzija. N'aŋŋamba nedda. Onaagenda Esironko ogenda lwayo sookera wano. Nsooke sawa zawera sawa nga 4 ne nyingira munda. We twayingira munda nayingira nze ne DJ Nasa. Twatuuka munda lwakuba fe abaali bagenda akola ki twali tugenda performinga nga atuwadde atubulidde n'essaawa ze tugenda akola ki performingiramu.
netuyingira munda netudde back stage Trevor natwaniriza baisawa nga 5 zigenda 5 kitundu kangambe 5 awo kuba twayingira 4 kitundu twatuuka emabega ne tuyimiriramu okasubireti satu nawakusawa naye zaali ziweze meka 5 Trevor najja n'angamba actually yagamba nze mwenyini n'angamba tugenda kuba abagwere abagisu n'angamba mutwaleyo music wammwe nambuuza nsooke kuba gwe oba DJ Nasa nimugamba kyonaakola kyonayagala DJ Nasa n'angamba kabakube ye nze mbere waki wakubiri muddirire ngamba kisoke Trevor nadda ku stage nintuma omwana akola ki atwala music wange actually yali mwana oli atwala music wange ne wa DJ Nasa omwana yatuka ku DJ's box DJ yamugamba akola ki wola ntumako mwana akola ki DJ kyoli DJ Masada yes zese mumanyi nalinnya nenga yo oli owabagwere yes ye DJ Masada yes namugamba kumako era omuntu aba kugambye omulungi atukuumako era okola kyokuuma omwana nakola nangamba ngambye ki gumiikirizaako netugumiikiriza twali tugumiikiriza Trevor n'agulawo show nakuba omugwere omu yakuba omugwere omu najja nangamba Nasa mugambe Nasa yaddako oyo alikola kyali kuvaako addako netugamba omwana ate kati bibadde ki omwana anaddayo DJ n'amugamba ekituufu kiri nti nze bandeese walina abayimbi begenda kuba nenzize nabo kale nakwata music w'omuteeke mu kompyuta andaba nti omala budde akuba nkuba bali benzize nabo bwatyo yagamba omwana ajja n'atunyonnyola nga bwentyo wenkyogedde nenesitula nengenda wa DJ era n'angamba ekyo kyennyini mu bulungi era tetwayomba yangamba nemuganze kubiko nze nzira ku stage kuyimba nangamba n'ekituufu kiri nti ndikuba abayimbi benzize nabo bendikuba nemugamba saayomba naye nenvaayo Trevor n'akuba oli omuyimbi n'avaayo Trevor n'ajja nagamba kiki netumubuulira ensonga nga oli wakoze ki watugambye kati Trevor n'agenda we yagenda oba baayogera ki saabitegeera n'agamba leeta music wammwe netumuwa simu namuwa simu yange eriko music wange ne wa Nasa atwaleyo Trevor yakoma n'agamba simu terikola mulete ki mulete flash ekisooke embeera eri ki eri nomo okuba olaba process eyo gye mugambye yonna terimu kaayana we Trevor yatwalayo gunaza n'agamba gundi eganye esimu gaganye kwagala flash obukita tulina flash kati twali ne Mark 10 yalina flash nawa Trevor natwala nakolaki nateekamu mu computer music ne bateekamu Trevor n'agamba kankube kanzizeeko mugwere omulala then nzizeeko ani Mark 10 omugwere n'ayimba naye owokubiri oyo omugwere wakubiri n'ayimba oluyimba olusembayo era ne bakuba Mark 10 olwakuba Mark 10 netugenda ne tukimayo flash yennyini eya Mark 10 iyo netuteekako music owammwe owaffe namwe mugitwaleyo naffe tugitwaleyo naye oyo DJ we yateekamu flash eyo teyategeera nti ya Mark 10 oba teyategeera nti ya mwana wa wano yali alowooza yabali yes kati yeewunya nnyo ng'amulabye ku stage era wewetegereza Mark 10 ng'ayimba teyamukubira bulungi music yamusalasala olusa nga scratchinga Mark 10 yavaayo nga tali muddu nnungi era yayombamuko netukwata flash yennyini eyo netuteekako music owaffe namwe nemugitwalayo tutwalayo nagamba eganya osoma ate nga kululi eri yasomye ya Mark 10 esomye kumwe n'abagamba agamba eganya osoma netufunawo kati jjukira mu process wagamba ati eganya okusoma okuleka stage okubeera dormant nga bazaawo omugwere weebale nnyo kati Trevor yayagala akole ekintu nga abantu balina okutegeera embeera ekola ki Trevor naye nga bannange omwana aligamba flash eganye ne tumugamba ye flash emu yeriko n'ennyimba za Gunda aziggyeko naffe tuba tuteekako ezaffe naga Gunda eganye ne tufunaawo waliwo n'omwana yalinnya nnyo ku stage n'abeeranga
yakolanga kabako webunyoli webunyoli sajja aina vibe bamwita simanyi oba wakabi olaga nze na vibe era yakuba ekibuninga kino era we yavaayo namugamba manyi nze nolulimi namugamba watafia nyede tell them class mapandis awudat ting 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 tegeeza ki lulimi lwamu lwalwabavundi kiba kiraga nti osimu yanzizaye lulimi kyolwo lulimi lusojja lutegeera lulinga olupatwa naye si lupatwa abantu obanga kati kadolaga olaba nze nyimba kadolaga kati kadolaga alina ennimi oluusi ezirimu enkusike olugisu lulimu ennimi enkusike nyingi osobola okufoomingamu ekintu kyalomuntu kyasobola kolaki okutegeera kati mbadde nkujja kati awutuvudde kati ati tusaba omwana oyo flash agituwa era tuteekako music jukira Wakabi nga ayimbye already akozeseza flash ye very flash mwalina flash emunga buli mukwateeka nkusose nenkugamba ffe tetwalina flash nganze salina flash egwalina simu DJ na satani yana flash kati mwajjanga mutya music ku simu ne muteeka ku flash kati ekyo nakyo obuuza okujja music ku simu okuteeka ku flash bwe tokimanyi osobola kukozesa ne OTG ebyo mwakolanga Wakabi n'avaayo netugamba omwana namusaba flash netuteekako music era nekuyamba kateni twakosa OTG simple netwaki netuteekako ki music nagamba eganye tukusaba ya Wakabi netuteekako nagamba eganye tuba tuli awo waliwo kubabawunsa abamu omu yalina flash nagamba flash eno mwagala limba ki ng'eriko nyimba za DJ Nasa 2 ng'eriko n'ennyimba zange 2 nagamba oyagala lulimu nagamba isongole kweri n'olimba olwakoze olupya luno mulamu nagamba kweru nagamba etwalayo eyo ng'olwedde kweziri ku flash natwaye flash nagamba flash naye ekoze eki eganye ng'ate abagwere bakozeseza flash zo zikola ezamwe zigana kati eyo process eyo mbaye bakuba baki abagwere bagenda bagwayo awo weyongera okunyiga katata woneze ntuuka wa DJ katate wenagenda nga wa DJ nga ntwalayo flash nze kati kaseera ako nze najjo etwalirangayo DJ yangamba nga yatandika okambuwala na mwana munesanyuwe mbagambye nkuba bayimbi benziza nabo ako kamasoda ne musasa nengamba kuba tamanyi ani bakola ki mukomendisa lunalabe bakawolereza mukali innocent kati oliriza kino according to my psychology aba abaana kirabika emyaka gye tuyimbye ekidigida baagala nabo kujjayo omuntu tumwogereko abagwere baagala kujjayo kyaleka music baagala kumulinyisa ku standard ya baagala bafuneko omuntu nga bali mukozesa force baagadde okuleeta music waabwe mutuleetere force bakozesa olamanya waliwo okuleeta kati for example ecupa eno bwe tojagala naye nenjikwagaza force bebagwere kibaliko kirabika kyebaliko baagala kutwagaza music by force yes ekyokubiri nti bayagala tulagako tinasobola kuyimba sho negwa ntibasobola okuyimba sho nekola ki negwa naye waliwo kyayawe ina kimanya sho yali yaabwe webale radio yaabwe webale kati kyaleka bayagala tulaga nti sho basobola ojje kugiyimba nekola ki negwa according to my psychology kati era ali muziko atuuka atya mu computer oyingire ku stage oyagalawo kati omuvuka atwalayo flash imagine flash eyo ye gyakozesa agimanyi naye egaana osoma ezo flash almost nya n'amasimu nyanga byonna bikoze eki biganye naye byabali byonna buli ajja ateekayo ku stage ng'ebyo bikola ki bikola twatumya laptop twaleeta laptop era omwana twagezaako connectinga DJ gwe twateekako connectinga naye n'agamba biganye oba simanyi saga DJ simanyi oba yamuma banana pini oba biki saabitegeera then waliwo omusajja eyali awo alina ka laptop simutegeera ng'ali yali aba ali kunyiga biki ne tumwegayirira ne tumugamba tuyambe otukubisireko ku laptop yo kale era omusajja eyo yatutaasa ne tuleeta ate ku flash ezigambye tiziganye osoma zezajja ne ziyingira mu kompyuta mu laptop eno ne zikola ki ezisoma nga mulaba bwe muti nga tulaba era
Trevor mujuruzi wange we bateekamu flash ta yasomerawo enyimba zankwe ziri zonna n'angamba kati obudde jjukira awo abagundi bakoze eki baweddeyo abagwere baweddeyo kati abagwere nga baweddeyo kati ate ne baleeta flash endala ne bateeka mu laptop yennyini ey'amasada awo bateekayo ennyimba za DJ Nasa ng'ate esoma Trevor waali kati abantu bajjudde awo ku DJ's box babawunsa bajjuddewo kavuyo kagala kugwawo mabega awo kati ate neesoma we mukirabira nti wedde ali agaana bugaana ukitegeera bali bonna baweddeyo tulese laptop endala tuteesemu zisomye awo kati awo MC baali balikwatiramu oku stage awo njagala linya ku stage muno esomye ennyimba zange ne mu yamasala naye nesoma za DJ Nasa kati ekiraga ki teyadde agaana buganyi webale nnyo kati ninya ku stage kati welalinya Masada namusanyuwa lwaki nasinga nze omanyi bulungi singa namukubirawo light naye ngenda mukubirawo light n'okulwana byalimu nze kasito ojja bubi ng'oze ng'onjiikiriza nze nkwambaza tukituufu ate kasita anesi wonsanga nga siri mu style wemba siri ku show oba bya music nga siri wonsanga eno mu kulunda ebintu byange awo ndi musajja mukaka nnyo n'okuba oluyi tekerawo nalo n'okuba bw'oba olunda eno embisizo sanga mu mbeera zange ndi mu bulunzi bwange okuba sayidi eno neteekawo nedala n'okola ki ne mu music n'okuba naye onsanga music lwakuba manyabo nnyo music kati gwe lwaki ova eri kwagala kuteekako ettosi era Masada ali agamuyisaamu light naye ne musasa ne mugamba omwana muto simumanyi era singa baalinga ba DJ baffe bano abammanyi bano baliki baki abo bona ndikubye ate nga lwaki obakuba lwaki makuba nti ng'omanyi ekirungi lwaki oyagala kunkotoogera naye ye nalaba nga mwana muto tamanyi naye aliko agala kusitulaka oba osayagala bamumanye kati ate we naamukuba ye ajja kukola amawulire okusinga nze era yawamba sho yamwayagira ku DJ Masada kubange ate yandibadde aneeyanza kuba namuwa amasanyalaza kati nemusasira neŋŋamba kaninye ku stage naye nalinnya ku stage nayagala okwogera ebyo ebigambo nayagala kulaga abantu abo babiri nayagala kulaga bapromota abategeka eyo show n'okulaga n'aba MC n'aba DJ nti ffe wano Embaale waliwo abayimbi mwe mubayisaako amaaso naye nga tulina amaanyi ng'abantu bo baba bategeera tutegeera ekisooka kyennyini nyimbye ebigundi bya babiyita bya bidigida nyimbye ebyo ebintu emirundi mingi naye tebansasula oyimbira bwereere nyimbira bwereere kyekivaako lwaki enyimbira bwereere bajja nagamba kubiko nzikuwa abantu bamwagala radio yaffe ezanya music wo radio yaffe ezanya music wo tubadde tukusaba webale tubadde tukusaba ojja okole ki otuyimbira okuba naffe era gwe n'oleeta akalango ng'onna kyeweetaaga radio yaffe bwereere kyeza abaana bawano ku Big FM tebawasise simanyi nze njogera ku saidi ya Alex we yangamba bamuteeka ku posta nga tebamugambye webale njogera ku saidi ya era n'okuyimba teyayimba nze ku saidi yange mirundi mingi ng'oyo omwami aŋŋamba ekyo ekigambo ate ovuiki ani akugamba Trevor MC Trevor kati ekyokubiri nagamba daba ono kirabika tamanyi anigwa omuyimbi Trevor gwamutwalira tamanyi wakonza Trevor ye gwenjogera naye era buli show ejja Trevor yankubira nangamba kiri ekiti mukama wange nagonda nangamba radio yaffe tukuzanya music wo oleeta obulanga tugenda buzanyira bwereere tewali buzibu naye neweeba gwe Jonike ngonna kyonkolera ekirungi nange nina okukolera ki ekirungi naye nze ku bagiyita Big naye Big eyo webanga baali bakubyeko oluyimba lwange bayinza okubanga either bankyaza oba waliwo abaforsinze okola ki okulukuba naye nga bo nga bo mutima omungi tebagala lukuba tebasobola nze ndaba nti tebamanyi kyanga oli wakabi kati bo tebamanyi dabba ye tamanyi
Lwaki ngamba Dabba wala takumanyi wano ati kati lwaki ngamba nti ye Dabba tamanyi Dabba Trevor yankubira essimu nagezaako okwagala njogereko ne Dabba WhatsApp nemusindikira gundi yange message yange nga njagala kwogerako naye kikwatagana n'ekyo teyanziramu Dabba yandeka ku bulotiki nemusanga ku TikTok nengenda mu inbox ye nemuteekera mu message njagala kwogerako naye teyanziramu nemweyanjula soka nemweyanjula nze kubiko King of Kadodi Music Embale kubye Songole njagala title zona nezimalayo ze businessman ze njiriba ku sweet for my college title zona nenzigiza akanaga ze ntunde ngato ze ndebisi kola ki nengamba awanyenda kuntegera wallahi yandeka ku bulotiki ekitegeeza nti akola ki takumanyi kati nalinya ku stage nga njagala mulage gwomuntu gonyoma gotamanyi amanyi genna era kyo nali ngenda jonona wala ina ngenda jonona ekyo nali ngenda gamba abantu nti tugenda zanya music w'Embale yekka ekyo tokikolanga mugana wekigana nali ngenda bagamba buli omuntu alina akatebe akasitule waggulu anti ndaga amaanyi abantu batagenda nange nsobola okwogera bana bakola ki bali bajja kusiba ate kati bansibira njize kuyimba ogamba abantu basitule obutebe oyino nesho nali ngenda kujjawo gundi VIP fena tubeere ordinary wagambe tukuba akadodi paka kola ki kukya King Sam mugaye teri kuyimba naye nga kisoboka ekyo kigamba abantu mayo lwakyali kisigireka kisoboka nali ngenda tugenda kuzina ng'emudodo emudodo manyi bebazina okimanyi emudodo baali abantu nga bali awe baleeta ono ayogera ono ayogera abantu bayekyawa nebayisaamu kati nze nali ngenda kola bwedi era bebaze nnyo Trevor walaba vibe gye nalinya nayo nali nzijja oko jjukira wenaba olwaika miliyoni owedda wenababuukamu ne bansitula waggulu we bati bali bagenda kunsitula wano nga batandise kunsitula wano kitegeera kati bali bansitula wano bali bagenda kujjako ki ebyuma ngamba w'omwana efasi omuzimu toguyima wembeeranga mu kadodi tokyogeranga ekigambo ekyo kigambo muzimu buli okyogera abantu notekamu neri engoma webale nyo omwana kati tugenda kwetoola ekisaawe kyonna nga buli alina omudaala nga tugumenya tugujjawo twagala faasi kati gwe omuntu azze okulaba ogamba w'omwana faasi nekakiriwo ekiri mu maaso mwamusamba kisambe webale nnyo kati gwe omuntu azze okulaba King Sam atudde ojja kutuula tojja kufuluma ogende ewaka si ekyo yagamba abasirikale bajja kuba waggulu amasasi wali ogenda tuleetire ekizibu yes waggulu abo abasirikale bagenda kuba waggulu amasasi abantu bakole ekirala tebakubye abaana bafulume King Sam yandiza ayimbira ani ng'abantu bagenze waka yandize kuyimbira ani nali sigimaze wali ogenda tuleetire ebizibu that is my script gye nali mpandi gye nali ngenda akola Dabba ategeera nti waba ategese sho aleme otuteekako ffe nga nyongeza ategeera nti nina amaanyi kitegeera kinali njagala mulagako okwagala kwogera naye n'agaana kisooka ekyokubiri then ate nentekamu n'obusungu buli kati okudda ku mulamwa nti lwaki nalinya ne ate nenjogeramu kiri ekiga abagwere temujja kumanyirira ewaka kino ekigambo kye nabo wano okubuuka okugomba wagiza okunsitula waggulu nali njagala kukola kino kyenjagala kugamba najala John neyo sho yes then kiri okwogera kiri okuntimala nti sho nagamba nti sho lwaki temutugambye nti ya bato abagwere n'abagisi ne tujja nga twetegesa lwakuba DJ aganye okuba music waffe paka ku ssaawa zino ng'ate olwedde abantu baali beekyaye wenava ku stage nga banzi nga MC ate kalaba MC wakola ensobi n'akwata microphone wange n'agijjako ne banzija ku stage MC Jesse webale nnyo okunzija ku stage singa naali siri w'amaanyi kati mbuuza kati yakujja ku microphone okujja ku stage ng'akujjako lwaki anti mbonjogedde ebyo ebigambo nti lwaki temutugambye nti eno show battle ne tujja nga twetegese lwakuba DJ aganye okuba music waffe ali kuba w'abagwere that's my statement n'ogamba DJ kuba akadodi kati kuba akadodi tubalageko tubalageko nti mubadde muli kuba abagwere nga gwe ate kati nali njagala kulaga DJ nti DJ obadde oganye kuba music waffe ng'omanyi tetulina kati bakuba akadodi olabe amaanyi ge tulina wano Embale kati nali sikozesa laptop ye kati bw'okkirira eri wansi ani akugamba okomewo kati nze okukkirira wansi nga banzigyeko microphone emusajjeko
the scenes teteri yangamba koma wabula nti abantu bali batandise okuba amacupa kuba nga bagamba Kubiko atakoma wano ku stage ng'obucupa butandise ne bajjako ne light abange n'oli musajja w'amaanyi light nevaako ne batandika okuba kati nze okunza ku stage nali njagala kukakkanya abantu bakole ki embeera ereme okutaabuka Kacheza singa tewakomawo yali eggwa so yali eyo noni lwakuba ate nali ndi kuyitira eno nava ku stage nga ndi kuyitira eno nyingiremu bawagizi obagambe omwana tandika okukola ki kwetoola eki bagulanga gumuwanda tandika ogendera mu nga twetoola mbaleesesi nga katuyitira eri mu nkoko bali abali kutunda enkoko abachapati abachipusi bana VIP nga tubayitamu kira nti emyenge mukwata gya bwerere webale nnyo jukira kati nali n'abakyali bange Pimpi n'Amayindo Matu bonna nabalina mbola nabalina agomanya g'abantu ani Pimpi n'Amayindo Matu bali mbalina kati tweva yafukamira n'anegayirira nangamba Kubiko tokikola yajja mpaka stage ajjukira nava ku stage nenzira eno mabega nga banzi nga Jesse ajje ku microphone mvudde ku stage abantu bali kwekakasa bakuba amacupa bavuka bagamba Kubiko anofudda wano Kubiko anofudda wano ne bajja kola yiti kati nali ndi kudduka nzira eri mu bawagizi driver yangu atanangamba Kubiko tokikola yanegayira nangamba Kubiko tokikola kati kwekuba oli kwegenda nagamba DJ kuba oluyimba lwa Kubiko kwekuba esongola kubanga dodi kumbe esongola wabula anti katikerera abantu bateka kwa matala abantu ne bavuka ekudda ku stage kubakakkana era mu last we nalinya ku stage sina kigambo kye nayogera nga amalira wayimba buyimbi no nayimba buyimbi ne mbakakkanya nenvaawo okitegera kale oye Kubiko asobodde okuba nga atunyonyodde embeera eyali ku Mbaleesesi ku lunaku olwokutaano nga bwe kyali naku lwali zinywa amacupa natandika n'okulaga no gennyini aga glass yamutegeere nze sinze yeeyita King of Kadodi bantu bwe bampita kabaka waki wa Kadodi kozi ogambye oyimba ki nze nyimba Backslaga siyimba ate Akadodi waliwo kaliko gasimanya Afro Kadodi simanyi abakiza Kadolaga oyogedde Kadolaga nenzijukira olutalo lwe mwalimu Kogwe ne Lexi ng'agamba yabba oluyimba lwo olwa Bonga ng'ogamba gwe wayimba Kadolaga baluyitaani nayimba Kadolaga nze nayimba Kadolaga naye nagegenya Kadolaga mwakoma kati mwaddingana ne Lexi Lexi ze si kuddingana naye wabula nti namusonyiwa ekisooka ekyokubiri lwaki namusonyiwa nti oluyimba olwange yenze nayimba Adamangulida nayimba Bonga nayimbawo Bonga wabula nti yakozesa kodi zange nalekamu oluusi n'ebigambo byange ebimu nga bigambo ki byalekamu wankubaluyi kulusayana kola China ebyo byali bigambo byo olya byose kwigobi ebyo byalimu yes nze nagamba olya byose wiruka ye nayimba olya byose kwigobi njawulo different Cheza yayoza mumwo yes yayoza mwana ate n'ekirala ekyokubiri lwaki Lexi namuta nemusanywa ate ekisooka ali Jajja music kiringa nakwa for example nti kiringa omuntu taatawo wajja nakukoppa gwe kyokoze kitegeeza kyokoze kyamaanyi oba wokola ekintu ng'ate musomesawo ate n'atandika okutunula ku kitabo kyo nga wamakingi ng'akozesanga making aid okumakinga amalala Cheza guba mugezi nnyo kitegeeza oba mugezi nnyo Kacheza Lexi okuba oluyimba lwo Cheza guli mwimbi w'amaanyi nnyo ndi mugezi nnyo kati nze nakula ntunula music we mwegomba kati ate bolanga atandise kwegomba nze kati kiba kiraga ki ogira mikono mu maaso musaba Katonda gamba alhamdulillah webale ngena maaso ngena maaso naye kati kyebuuza olwo bw'abanga yabba gwe lwaki ate olulwe lwe lwayakenya okusinga ku lulwe oli mutuufu ekisooka kyennyini oluyimba olwange production yali nafu ekyokubiri ye yalina erinnya Jajja yes Jajja omuntu omukulu yena buli kyakola balowooza buli mukulu mugezi singa gamba mukadde magezi balowooza buli mukadde mugezi waliyo n'abasiru kati abasembanga mu kiraasi bo bagendawo Lexi setali mwabo ati ngambe bagamba nti obukadde magezi waliwo bano abasembanga mu kiraasi bo balagawa tebakadiwa Cheza ali era n'abakadde abasiru waliyo n'abakadde abasiru kati Lexi ye
bengamba nti abakadde abasiru kyo kituufu njogedde mazima ekyo kimenyewo sisobola kukimenyawo lwaki yankoppa ate n'ategeera lwaki ngambye bwe nti yategeera ekituufu ate ekyanuma nnyo lekisa okuŋŋamba ngenda kuyisaamu eggaali gwe weyonoona oluyimba nongosiza oluyimba kati otandiseko nona music kitegeeza yali amanya ekituufu ngenda kuyisa gwe ngenda kukuba ngenda kuba ebyuma neŋŋamba anoonya notya nokankana oli mutiitizi nedda taatawo omuntu gw'olabiddeko ku music kati kiringa Muzeeyidi Masaba wanaanoonya sitya musajja ayimbye music nga nkyayira muto mwa respect kati ye nagenda netula neŋŋamba Lex kyakoze siki naye neŋŋamba kakole ki amusanyuwe tudde wamu nemujjako eyo embeera yonna akubanga kati nze ngaali yange embi nnyo singa ngamba nti muteekeko eggaali naawe olina eggaali oyo muwendule matu ayinza omusobola pimpina ayindo ayinza omusobola oyo abo be bantu abali ku gaaliyo kulikani pimpina na pimpina na matu ayindo be bataano ababeera wali ku gaali basatu nyagala balabako pimpina matu ne mayindo kati ye nemusenengamba kakole ki mwekoze ebintu mu bantu nze kyali wange oyo namusanyuwa era muyita muzeeyi wange music we namwagala nnyo akuba nanyigamu ng'omuntu kye yankola kale nga tumaliza oddeyo n'ebisolo byange oddeyo olunda empizizo abantu babuulire bwoba olina akayimba akapya ne music bamujja ne social media byonna bakugoberere tumalirize gwe muyita nti King of Kadodi wamwe size yeyita mwabampita nakayimba akape bakayita nale mu kisenge oba mu idiiro mana mwanyumirwa nnyo nakolo kumbalesese tunagona mu kisenge kale nti nale mu kisenge oba mu idiiro akayimba nyimba z'obwe oba mu idiiro kati mbampe mudewa kati awo toli kwemula wenkubuuza nti mulamu wange yankyalira kwewaka nemubuuza ojja kusula mu ddiiro oba mu kisenge nali mpe muddewo era kati kyekyo kimusamu era balina sisita wa mukazi wo wajja ewaka n'omubuuza nti njale mu kisenge oba mu ddiiro oba tewetaaga mubuuza bw'oyala bwali oba olina omanya waalina osula anti nzina olaba omuteeka mu ddiiro ate olaba ensiriwe zimuluma kati ate noli mwayimba musimanyanga isongole ipanga feddeyi nalomi mwekola ebintu n'eddola dedoni nemulekamu ebulugulane olwo isongole ipanga indei siruwemu wabula nti wetubeera emudodo kino kyaba amasaba kankyogere ne mu Lugiso nga abakuza ku Kalepalu aliwo omuntu wesuulomo aliwo omwana we bakalira muno bamalirako ddala omwana bamukubira ekiso kireeyi ekyo abo naye wesi babudako obusakadde kati seneta ebadoola nti wewe oyagala aliwa oyagala ono bwamazeeyo no kati yanamba ayagala eri empanvu kati ate nze nandi muganye ye isongole inde oya eddoboozi sigadde Kopiko Uganda King of Kadodi Music Embale nagona mu kisenge oba mu idiiro nale mu kisenge oba mu idiiro oliko ndeka ennyuma ninde mujerema oliko ndeka ennyuma ninde okyeseko niye mbabuulire ekindi ku mwoyo niye bagadikira ate kinnyuka kiiro